This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. We no linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kannekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayima mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa Ride Now app. Ogimanyi? Ride Now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu Ride Now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2. Dakiika nga 2. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayangu yazze mangu anti gye bayita Ride Now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo helumeti yino. Helumeti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Nasooke gitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita Ride Now, let's ride. Kirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalu kwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man. Yes, most welcome yet again ku edition ya Feno endala eya the headline wano ku Kasuku live. Omuteste sero mwanjuzi nze Frank Ntambi Wayne Balkeza. Banange nyongera okuddamu okubiranga mbebaliza ddala abalaba shows zaffe zino. This is our 9th episode in a space of I think one month and a few weeks, like 2. Naye mutuwadde amaanyi okusigala nga tweyongerayo naddala mu kaseera kano ketulimu ak'ebyobufuzi. Twatekayo okubira nga tuleeta abantu mwami council nalukwata atera kubayita bannaggwano abasobola okubira nga basharinga naffe endowooza zaabwe naddala ku nsonga ebyobufuzi. So tubeeyanza nnyo feedback yammwe eyo n'okusingira ddala mu comment section kesinga okwagala keeka muddako kuleetaani. So mbadde musuggestinga nga amannya g'abantu ab'enjawulo era naffe tetutenguwa gwe mututuma gwe tunoonya gwe tufeffeta. Kaseera kano kazibu nnyo nti nno abasinga bali very very busy naye betusobola okubeera nga tutuukirira ne bagamba nti yes Frank Ntambika tujje ku Kasuku live tubeere nga tuttaanya ensonga tubeebaliza ddala. So ku mulundi guli show yaffe yasembayo mwatusaba tubeere nga tubaleetera abamu mwamuyita kanso wa struggle erinnya Samuel Muyizi Mulindwa oyo nabeera Mugabi nemutugamba Ntambi twagala mubeere nga mumutuleetera era naffe ne tugamba katumuleete
abeerenga abaako ensonga zattaanya naddala issues eziri mu kubeera nga zitambula tuzita pressing issues at hand essaawa zino era yatudde muzaamugula mu studios zaffe era okwongera okubeera nga mwanjula ng'ovudde ku kitiibwa kye ekya kanso kyalina musajja muyivu nnyo mu ddala mu saidi ezo ez'ebyamateeka era ye chairman owa valuation court togera ku Kampala City era ye founding partner owa Alaka and Company Advocates. Of course, era former national legal advisor mu kibiina ekyo ekya Democratic Party. Sebo mukama wange Kanso Mwezi Samuel Mulindwa nkulamusizaako nnyo n'okubeera nga nkwanirizako ku mayengo gaffe wano ku Kasuku Live onsaasire wemba nina kyendeseeyo munnange mu kwanjula ebitiibwa byo. Bingi buvunaanyizibwa si bitiibwa kituufu ndi mugabi ndi musambaganye era nze munnamateeka w'ekiika ky'engabi. Ensonga za nsamba nze nzimala mu byamateeka yesebo nga wamu ne munnange akali amaggwa Segona be bannamateeka ab'okuntikko n'ekyoleseeyo kya National Unity Platform be bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform. Biri ebya legal advisor gye nnali gye nnava naye n'abaayo mpeerezaayo kitibwa lawyer wa struggle because struggle eno ngimazeemu emyaka 2 kati. Wow. Because Alaka and Company Advocates twagitandika mu 2005 around January, so really tuwezeza emyaka 2 mu struggle. Ngendo genda mu Alaka and Company Advocates naliko mu Sebalu Lule and Company Advocates abamba gimanyi nga Esandero. Zero farm ezaaliwo ebiseera ebyo naye era ekyantwala mu Alaka and Company jukya Alaka yalina Lukwago bagitanga Lukwago Alaka and Company Advocates kati bwe bayawula nze nsigala negatta ne Alaka so okuva olwo tubadde mu misango mingi tegibalika ejja struggle nga gyakwewaayo pro bono ku nsonga za human rights, constitutionalism and human rights. Kuvira ddala mu Semugerere ya petition y'okulaba ntudda mu bibiina by'obufuzi ebingi. Ebimu ku bye twatandikirako presidential election petitions zonna nzibaddemu in one way or another okuva eya 2006. So siwali munnabyabufuzi okuggyako atufuga entebe besibadde goyinza kwogera ndowooza ng'abaddeko mu kooti mu nsonga ez'essimba ez'eggwanga nga sibadde ku pano ye. You would rather you just mention a name and you'll find that they have trusted me to be part of their council mu nsonga z'ebyobufuzi. So yeyo gye nava n'essaawa eno ndi so preoccupied ovudde mu human rights matters n'okulaba nti National Unity Platform nsonga z'amateeka n'abantu baffe abangi be basiba tulambika ne tubawolereza ne tulaba nti tuwolerezwa naddala omuntu wa bulijjo. Omuntu bw'ali yagadde okumanyiza wali oyogedde ku waliko National Legal Advisor w'ekibiina ekya Democratic Party. Essaawa zino ndowooza bannabyabufuzi abasinga nga baluddewo bastretchinga myaka 2 ku 3 naddala ku saidi eno twaligambye opposition abasinga kubo balina ku mirandira gya Democratic Party. Essaawa zino tulengera nga abamu ku mmwe mwavaayo era ng'omuntu yayogedde okumanya kati gwe nga gwe specifically Democratic Party wawo yawukanira nayo n'ogamba olugendo lwange nayo nze lukomye wano. Ebibiina ebikulu post independence yali UPC ne DP. In one or another muntu aluddewo nga munnabyabufuzi ajja kuba ne history ne UPC oba ne Democratic Party. Kale ate ffe tusingako nti ffe twatandika mu Uganda Young Democrats yatubangula UID because ye organization yokka ebadde egunjula mu byobufuzi ebangula mu byobufuzi yalinga political school. Era lwaki yalwanyisibwa nnyo dispensation eriko kubanga twatukako ekiseera nga parliament kumpi half of it buli omu agamba nina history mu Uganda Young Democrats kuba twakuliranga nnyo mu universities n'amasomero as a base then ne mu bibuga netwesanga nga twabeerako ebiseera ebyo nga twakatandika ebyobufuzi
UID yatandika around 1994. Okay. Ebiseera ebyo nga tulwanira kudda mu nfuga y'ebibiina ebingi. So I started at a very tender age. So my history is in the Uganda Young Democrats. Eyo nagikulembera ng'omuyizi, nali chairman wa UID e Makerere yonna, having served it nga chairman wa branch wa hall yange. Yes sir. Nkrumah Hall gye nalira chairman wa hall. Because e Makerere saaliko komona for my 4 years. Naliko entertainment minister, culture minister mu Nkrumah. Naliko nakulirako sports and games union mu byensimbi e Makerere. Nembeerako ku GRC yalinga parliament. Nembeerako ku time ya Mbidde, Fred Mukasa Mbidde ne Basalirwa Asumani. Having been a chairman wa UID, gwe wali oleeta ba candidate. Yes. Saabo bajja ku time yange nesanga nga ndi mu w'amagezi wa government ezebbiri nga ba guild presidents. Kat that history gye twava nayo okuyingira eggwanga mu byobufuzi, because Uganda Makerere twagiyitanga Uganda made simple. Nga bw'oba oli mu kugumbya obufuzi ng'obanguddwa e Makerere osobola ebifuzi by'eggwanga lino. Gye nasimbuliza olwama lwa chairman wa UID e Makerere ne banneesiga okubeera deputy secretary general wa UID national level. Awo ebiseera ebyo kwaliko the honorable Michael Mabikke. The honorable Michael Mabikke era delegates conference yaddako ejjinja ne replacing nga Sawandis wa secretary general wa Uganda Young Democrats. Ebiseera ebyo nga tunakudda mu multipartyism. That is before 2005. Lwaki UID njogerako nnyo nti ebiseera ebyo yaliwo because ebibiina nga tebinaddawo, UID yali active ng'eringa de facto opposition. Nga bweba activism bwekuba kulwanira ddembe ly'abuntu, buli muntu alina stretch. Yes. Era nafuna omukisa nti yonna gikulembera nenfukako ne international secretary. Oh wow. One of the milestones nti omukulembeze omu abasinga okuba abamaanyi mu Africa, Julius Malema. At the peak of my leadership mu UID nesimbawo ne Julius Malema mu bukulembeze bwa International Union of Socialist Youth Organizations. It's the largest youth political organization in the world. Omuli left-leaning political parties. Bw'olya Democratic Party ya USA, memuli all Labour parties nga bw'ozimanyi ya Bungereza, ya Norway, SDP Germany. Left-leaning, all a umbrella organization. Era y'amaanyi nnyo ne mu Europe. Because Socialists and Democrats in the European Parliament b'amaanyi. So ekimu ku milestones yali nti nesimbawo naye ate ne muwangula. Wawangula? At the time we yalinga akulembera ANC Youth League. Awo yalinga rebel at the time. Musinga mujjukira. Mu kibiina kye? Mu kibiina kye. Era ekyewuunyisa nti n'ekibiina kye twagenda ku international level olw'okuba yali ali mu kuvuganya nakuvuka bali kuyita kuzoganya ne Bambeki n'abalala. Bwe kyatuuka ku kulonda waggulu ekibiina kyampa endorsement ANC tejagiwa Julius Malema. Tekaali kangu because mwalimu yalina nayo obwagizi obw'amaanyi ate nga w'amaanyi. So a milestone, and it is the wealth of experience gye tuleese mu bibiina byaffe bino ddala ebipya nga National Unity Platform. Kulaba ntugattako ettaffaali. Kubanga ennaku zino abavubuka si bangi abafunye omukisa kubangulwa ngaffe. That is why mutulaba nga tweyongera okwewaayo nga tukyasobola okulaba nti tukola bino okulaba nti tubangula by default bannaffe abagenda okudda mu bigere byaffe mu kutambuza ebyobufuzi mu ggwanga lino. Kyekyo lwaki ne bwe nafuuka omulamuzi nga bwe nkubidde ndi mulamuzi mu City Hall tekyandobera kusigala nga ndi active, kubanga abamu baali balowooza ti engeri gye nfuuse omulamuzi kyandinkugidde okusigala nga nina political party. N'ekirungi ndi mu field eri specialized, talina any conflict of interest ku issues ebyobufuzi. Kuba ekkooti yabya basuubuzi na bizimbe byabwe na misolo ku mayumba, talina any contradiction ku nsonga z'enkola. Kyekyo lwaki
nzitambuza so ye tonotono Samuyezi Mulindwa ndi Munnabuddu muva Masaka mu kibuga budda mu byaffe ni mutuna mwana wa mwami kuba mukadde wange Frederick Olukejje Mulindwa ye Pokino yasooka ku mulembe ya Mutebi bye bali ku komyawo ebyaffe n'okukomyawo Ssaabataka ebiseera ebyo ku lukiiko olwo so nekkowa eryo lye tuli ate tulayo tukyaweereza so bye bitonotono yenna atulaba ndowooza aba ntegedde myezi yaani siyinza bimalayo kubanga nabyo tubikoledde ebbanga eriwera so waliwo embadde mbuliza wali nti yali omukulembeze wo mu kaseera kalingo kyamuwa amagezi Norbert Mao kiki ekyabatabula kubanga twalengera trek eyajjayo abantu abayitirivu ennyo abamu ku bo nga bali mu kibiina kyammwe kya National Unity Platform era mu ku saidi ey'amateeka kwe kwali ne council Luyimbazi Nalukoola wano omwaka oguwedde naye we yabinnyika mu nsuwa. Yes, kituufu the Honorable Elias Nalukoola yanzirira mu bigere strategically so yali tali nti akkiriziganya nnyo ne Norbert Mao naye strategically munnamateeka twali twetaaga omuntu yeetu akkirize mu mbeera eyo asigaleyo nga fe tusobola kusigalayo obusamba tukubatandikira mu dictatorship within the party okulembera okuba munnamateeka w'ekibiina kya Democratic Party gwe gumu ku bwali mulimu omuzibu ennyo ng'owa amagezi bannamateeka because DP nga mujjukira ebiseera ebyo kyali kibiina nga half or more than half of the executive obukulembeze bw'ekibiina babeera bannamateeka bamu nga nabasiniya bo kuva ddala mu ba Joseph bali ku ddembe ba Kakooza bwe wajja ku dispensation yaffe ba Norbert Mao munnamateeka basically bwogenda ng'okutunira bonna bamutembule betwabeeranga nabamukasa Fred Mbidde baani largely ekibiina ogenda ne weesanga ng'obukulembeze bujjudde bannamateeka kati nga kizibu bwe wabanga tebawadde twabanga tusikamigwa on so many issues naye we naviiramu ddala mu kibiina twatuuka ekiseera nga tulina gye tuyita management committee the Honorable Norbert Mao ne banne ne baleeta ekiwandiiko nga tuvudde ku bira twali tusobola resolvinga internally ng'ekiwandiiko ekyo kiraga nti babadde mu nteesaganya n'ekibiina ekiri mu buyinza ku ngeri ki Democratic Party gyeyinza okukolaganamu ne NRM. Of course baakitukweka because baali bamanyi nti kyebakola si kituufu naye baatuka ekiseera nga tebakyasobola kikweka ne bakireeta mu maaso gange nga munnamateeka w'ekibiina. I could not really sanction ekintu kyesaalimu mu foundation naye ideologically nabagamba kintu kimu kibiina kirina abawiwa amagezi twalina omukisa mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali akyaliwo ate baali bakolaganyeeko ne General Museveni bebayo betukyalinawo bonna lwaki tugenda mu nsonga eno nga twebeebuuzizzaako it's not only a legal matter oba contract nti munagenda bugenzi ne muwanika emikono abasinza numbers ezisinze okusalawo kino oba nedda kuba gye baali bavuga balaga nze nga baŋŋamba omulimu gwo nga munnamateeka tuwabula ku ndagaano naye ate bwe tutuuka mu kusalawo nga bandaga nti akalulu kange kenkanankana n'oli omulala eyava mu kifo kisigenda kwogera linnya lya kifo kyonna avudde eri nga delegate nti kati tujja kutuuka mu National Executive Committee nga tuvudde mu management tulonde nti tusalewo okwegatta ku ki ne mbagamba mu mateeka that's a decision ekolebwa delegates conference bannannyini kibiina kati Honorable Norbert Mao nga tayagala nsonga egende mu delegates conference tayagala egende mu National Council ng'ate mu mateeka be baali basalawo ng'ajagala mu katono akaneeki naye ng'olaba bo bamaze dda okwekomitinga ideologically ne mbabuulira nti enkola yaffe nakosa nabageraageranya nababuuza nti naye mulowooza nti ekyennyanja n'ekinyonyi bisobola okufumbiriganwa I remember kyekyo kye nababuuza ekyennyanja n'ekinyonyi oba bisobola okufumbiriganwa
Embagamba ekisooka ekinyonyi tekisobola kuwangalira mu mazzi. Newe ba kingfisher era tesobola kuwangalira ku mazzi. N'ekyennyanja tekisobola kuwangalira ku lukalu. Embagamba nze bwentyo bwe ndabe endagaano eno. The spirit of the agreement for n'ekirala ne foundation enfu gye mugizimbyeko kirabika interests zemutadde ku mmeeza nga ze nzijukira bulungi zaali nti waliwo ebifo President Museveni yali alina buyinza okulonda ng'abirese biri vacant nga kalinga ke kanyeebwa nti Minister Justice yaliwo eri position ng'eri vacant yalonda cabinet atagironda Deputy Attorney General yaliwo eri n'ebifo ebirala. Kati nga balowooza nti onaateeka propose eyo ku mmeeza yange nga munnamateeka w'ekibiina nja kugenda mu kanyeebwa akalowooza nti waayi bwe ngenda mu ndagaano eno automatically embeera Deputy Attorney General ekifo oluvannyuma ekyagendamu muganda wange ndasoma naye Kafuuzi. So bwe batu bwe batambuza ensonga eyo era bagiwagira lwakanyeebwako. Bingi nnyo sobola bimalayo nti fe abaabalabula weesanga nga bangi abagiwagira nga balina bye baagalayo. Okulya departments abamu bba obulamuzi abalina okufuna ministries abalogenda mu parliament ya East Africa abatono baafuna bye baafuna nga bwe mubamanyi naye abasinga obungi byali byoya byanswa. Tutegeera lwaki nkijjeeyo tikwe kwali okuwabula kwa Dr. Paul Kawanga Ssemugerere omulemirembe yagamba tosobola kwesiga General Museveni ku nsonga eyo gyayogera era yagambirawo immediately tikimugenda mu kikyamu. Awo ne tugaana okukkiriziganya ebyaddako mu bimanyi nti SFC yatandika kukuuma enkiiko zaffe. Debate nefa mu Democratic Party nga bintu byabuwaze ng'engomi zinyooka muzijjukira mugenda mu neeke ne mwekuntandika kwesika bitogi luyale ne kituuka ekiseera ng'alina okubaawo ekipya. But that was not, it did not just happen nga bwe mbyogera nti byaga bugwe. Byajjanga abakulembeze b'ekibiina bali threatened by the new dispensation gye baali bawagidde oba gye twali tuwagidde. You recall twatandika kye bayita UID reunion. UID reunion eyo ye yazaala People Power Movement. Kati UID reunion eno ekigendera kyayo kyali kya ffenna gye twali engeri wali nti waliwo abaali Jema baava mu UID. Mu FDC wali abaava mu UID. NRM yennyini ng'ali abava mu UID. Mu DPL kati reunion eyo yali egezaako kuŋŋaanya abantu abo bonna ba Avengers abaali bamaze okuba nti at least babangulwa. Era bano bakundi bakugira bonna babedi bwanika abaali tebali kumpi naffe. Tuddemu tuteeseze the Uganda we want because that was the code. The Uganda we want. Kati platform bwe yatambula eggwanga lino nga mugijjukira. Platform ne twesanga nga the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe twamuwa forum eyo wa platform twagiwa bonna buli political leader singa mujjukira mu kusooka n'abenaremu abamu bajja bwe twali Makerere. Kastori yabeeranga mu activism baani twabayita bonna n'abaluddewo ba scholars bonna. So obutabanguko bwa DP tebwakoma ku kyamateeka genkugambye kyokka. Naye I think the Honorable Norbert Mao ya feeling threatened nti platform gyendeesa ate omuvubuka ali mukundi awo. And that is what happened. Nti ffe twawa platform buli omu ne bwe twagendanga mu bantu twesanga nti abantu ate bettanidde nnyo the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinga the Honorable Norbert Mao. Kati ate batandika bennyini okufrustratinga project eyo. Eyo gye twava bo ne balaba nti tebakyalina space mu opposition because bo baali baagala kwangu agenda mu buyinza. Nti balabye mu kulaba nti bakulembera opposition baba displacinze. Kitegeeza okugenda kwabwe mu buyinza bajja kwasiba kukulembedde ne baagala shortcut ey'okufuna ebifo mu ekibiina ekifuzi. So ekyo bye bitonotono bye nnyinza okwogerako wala ebirala bingi bibeera siri privileged. I'm not at liberty
okubyogera naye byensobola okulaga okukubira ekifaananyi abantu bangi nnyo abatamanyi ensonga gye yava naye nga bw'omanyi munnabateeka aba quite central kuba n'endagaano za Democratic Party ne wetwatukozesa tugamba tulina okuformalizinga ne people power movement nze nazikola memorandum zonna ezayita UID reunion okolagana n'ebibiina ebirala tulina kyetwateekawo kyetwali tuyita unity in diversity eyali omuyima waayo yali Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere kati ebyo byonna byatuuka ekiseera ne biruzinga track because abantu buli omu yali yeyagaliza okuba nga yakulembera cause yakulembera struggle yakulembera transition so it was a transitional issue buli omu ng'alaba General Museveni aweddeko nga buli omu atagetinga like it is now kubeera nti nno at least obukulembeze oba obuyinza tebumuli wala bwe bubeera nga bukyuse neyanzege awo wennyini mwetwogerera essaawa zino mu kibiina ky'olimu ekya National Unity Platform kyamala okubeera nti nno kirondobamu bekigenda okubeera nga kiwa kaadi okubeera nga bakiikirira ku bifo ebyenjawulo ebyababaka aba Parliament okugenda mu nnyumba eyo mu mwaka oguddako gwa 2026 erinnya lyo Kanso Muyizi twaliraba nga noli lirimu ku mannya agaali gavuddeyo okubeera nti nno ogavuganya ku kifo ekya okufuna kaadi ennyendo Mukungwe okubeera nti nno ovuganya essaawa zino incumbent aliyo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekibiina ekipya kye yakoze ekya DF naye tugenda okulaba mu bukatuli kitugamba omukwa omweru okugulinda okubanga guleeta erinnya lyo okubanga ate lyaleeta mu linnya ddala erya omukulu gy'aviira notasobola kubeera nti nofuna kaadi naye ekyasinza okubeera nga kyewuunyisa abantu nti mu kaseera nga bangi abaali bavuddeyo okubeera nga baagala okuba nga bafuna kaadi ne zibammibwa bangi abavaayo ne babeera nga bataninga against ekibiina kyabwe bangi abavaayo ne bagamba afa abantu batusabye tubeere nga tukabeeramu n'abayogera ebikikinike n'ebyakasalo ebyali ebiyitirivu kuggwe bitutaawulira because n'essaawa zino bwetujjidde olunaku olwaleerera nkuswamidde wali ku kooti ng'oli mu nsonga z'abaganda baffe political prisoners tugenda ogenda mu maaso awo n'obeera ng'okyali active kubeera nti nno oweereza ekibiina experience yo okubeera nti nno tewaweebwa atiketi kubeera ng'okiikirira bannamasaka ennyendo Mukungwe yali etya in a nutshell nolwaki position y'essaawa zino ekyali ku loyalty ya kibiina my loyalty is to country abantu abamu abakozeeko n'abantu nga the late Kanye Ihamba abakozeeko ne senior Godfrey Lule abakozeeko no Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abakozeeko ne Sebana Kizito n'abala bangi I think twali tutored ebintu biraba differently ekisooka record yange nti mbadde mu nsonga zino for over 20 years so bano ziyita 25 years because wenteekako university nayo yali national politics and anyone will tell you the time I was chairman in Makerere ebiseera ebyo president yali chancellor university ya Makerere yali nfunda to accommodate chairman wa UID at the time ne President Museveni because he would ensure every time he's coming as chancellor you are detained either in CMI, DMI, sire baliba ba Nobo Mayombo oba ewandege ya ku police mbeera yali mbi bwetyo kati gye tuvudde ne struggle all those years kiba kya kituufu omuntu okulowooza nti agenda kuteeka ku scale ya myaka gye etaano era akubaliremu ku politics wa NUP abatamanyi gy'ovudde nti ne bye tubaddemu tubadde bakulembeze wano n'ebweru w'eggwanga kati omuntu bw'alowooza nti tiketi ya NUP yegenda okusalawo ebyobufuzi byo oyo atagikuwadde n'oyo alowooza nti bw'oba togifunye kyekisalawo ebyobufuzi abadde tamanyi gwayogerako okusabibwa okwesimbawo tekusoose ku luno olwa investment etuteereddwamu eggwanga n'obumanyirivu n'obukugu bwe tulina at all times abantu bavuddeyo bangi
nga tugamba okwesimbawo si gwe gusoose. And at all times nzo omukwaba badde bagamba fena tugenda kuggwera mu parliament. Yes. This time ntebadde in isolation. Ekyawuka ku luno nti ekibiina kya National Unity Platform ne ba stakeholders e Masaka nga ekifo kivaamu omuntu nga the Honorable Mathias Mpuuga. Yes. Baatuula okumala ebbanga nno nga bagamba ani adda mu kifo kya the Honorable Mathias Mpuuga ani asaanidde. Ekyo kyakolebwa ku local level e Masaka. All stakeholders buli omu nga kyekimutawaanya. Omanyi Masaka tulina bwe tutuuka ewaffe Buddu eyo tulina engeri gye tulabamu ebintu byaffe. Tetwagala Buddu tewava mutene. Kuba mumanyi bonna ba Benedicto Kiwanuka gye baava. Kayo bano ba Dr. Paul Kangase Mugire nga bava Essese bayitira Buddu era bakawanga Kyekyewaaki yali omukulembeze. Kati batunulira constituency baddemu Kawanga John nga bumumanyi. Ebaddemu the Honorable Mathias Mpuuga baali batuufu okunoonyera amannya ne bakola list. Nze naliko nzekka. Ekyomukisa nti bwe baatuyita I'll not disclose abalala twasigalako ku list bantu babiri. And the stakeholders had to choose who to support. Okay. Oba encouraging to stand. At the same time, it's on record. Tinakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Bali bagamba nti tulina okuleeta omuntu asobola okudda mu kifo kya Honorable Mathias Mpuuga nga alina all the credentials, capacity, ate nga ali electable kusinziira ku bannamasaka nga bebalonda. Kuva January 2024. Yes. That was the discussion. It took me 6 months, 7 to even start okukkiriza ensonga eyo ngaera nkyaliko eri theory nti we can all serve this country. Buli omu waali. So around July nembagamba mumpe ku budde mala okugenda mu holiday. Manyi batinamateeka tulina okubeera ne holiday mu vacation ya July August. Court vacation. Nembagamba nti mumpe vacation eno bwe ngenda we naakomerawo nja kuba mbabuulira ekituufu. Era we nadda late August nembabuulira abakulembeze nti kirowoozo kye mbadde mumpa nkyerowoozezzaako I'm ready to serve. So nengenda nenesanga mu field nensangayo ekituufu ekyamazima abantu abamazeeyo emyaka 4. Yes. Nga banoonya akalulu batambula nga bo batandika dda. Naye ekyomukisa is I was received massively really. Baba kugamba vibe obaki campaign nengisitula. Ekyo nekijustifying abakulembeze mu NUP n'abo wagizi ne ba stakeholders kibali balowooza tinzo oyo gwe bali balowooza asaanidde era bakyakirowooza bwe batyo. So that ticket yavaayo ebyobufuzi bibaamu ebirala bingi nnyo. Ticket saagifuna si lwakuba sirina busobozi nagifuna lwakuba tuli mu byabufuzi. Because I know for certain no one can tell you nti no saayita bibuuzo bya vetting committee really. Of course. Era nze omu ku baali basaba debate which for administrative purposes process yali clogged obudde butono tebasobola. So I still believe Masaka deserved the leader mu ebyo bye nali package nalina. But again I fail to despise my opponents because buli omu buli kitundu kinayo kiruubirwa n'ekyo byekyagala. Sirowooza nti nze muntu gwe yali badde alowooza nti bw'oba otwala mu parliament nali saanidde because nali ntandikirawo. Of course. N'ekibiina bwe kyasalawo bwe kityo nze omu ku baagambanga ekibiina kyange tisikiriza mu kibiina kulekera nsonga zino bantu. Nzikiriza nnyo the world over mu bukulembeze bwange mu UC nali mu over 100 conferences and conventions all over the world, all corners of this world. Saalabayo kibiina mu nsi yonna kikkiriza abakulembeze baakyo kugenda kuleetebwa abantu nga bwe tulaba mu NRM
nti abantu bansabye n'ogenda bugenzi buli omu n'alondera ekibiina abantu abamu bakiyita democracy naye mu bukulembeze sinawe nakirabye era siba ngamba abantu mukindage ne mu democracy zezikuze ekibiina kisikawutinga nekyetegeera kyewakibakola party lists kati ekibiina ky'NUP bwe kibanga bwe kyali kisalawo lisiti yaakyo nze proponent w'ekibiina okuba nti nno ideology yaakyo manifesto yaakyo ey'emyaka 5 egijja bwe kiba kisalawo abakulembeze bweba kyagamba nti katuleteekewo javiira ne bwe mba nekkirizaamu nti nno I should be better than him ekisooka siyinza ate kwekubangalike ku the same proposal gye nalekera ekibiina okusalirawo I subjected myself this party nga ngigamba musaleewo ttiimu ki bwe waba balonda ttiimu osobola okulonda ttiimu olw'obukugu olw'obuwanguzi n'ebirala waliwo oyinza okugamba nti awo nna gwe nteekawo yenna yampangulira so kati awo osobola okusalawo ku ekyo naye waba woogamba nti kisinziira ku musambi oba tunaawangula kati what motivated that sinaba kufuna budde bukimanya but I respected it. I believe there was a reason for that. Kyekyo lwaki ngenda maaso n'emirimu gyange normally because ndowooza nyinza n'okwesa contribution gye nkola kaakati esinga okubeera mu parliament gye mmanyi nti nze omukwabo newankubadde kya mugaso okubeera mu parliament we are in a dispensation gye ndowooza nti nno bintu bitono nnyo bye tukyusiza mu parliament because parliament is a game of numbers. Kati bwe mba ddala njagala kugatta ttafaali ku ggwanga lyange genda maaso omuntu kiba kyabulabe nnyo okundowoozesa nti okukola bye nnina okukola okulaba ntutereeza eggwanga lino olina beera wali nti olina kubeera wali so I would be losing the point ye motivation entambuza nga bwe ntambula nti the aim yakulaba ntukyusa ggwanga lyange I have a platform for so doing and doing it I think well because the approval ogiwulira mu bantu n'obuwagizi bwabwe mu nsonga nga gye tuzitambuzaamu kyekyo lwaki n'olwaleero ndabye nga ntambula nga bwe ntambudde ate nafuna n'amasimu g'abakulembeze mu kibiina nga they were all like do not think nti twaganya okuwa tiketi tulowooza tusobola approval rating kuba y'obusobozi was very high naye tukwebaza okuba nga tutambudde nga abale batambudde so I was surprised era nababuuza would you have expected otherwise from me kuba bw'okiŋŋamba ekyo obanga agamba nti then tomanyi so nentegeera nti nabo balina kwongera kumanya kyendi gye nvudde nti emyaka 2 byenkoze I'm not yet to act otherwise mbadde nkola nga siri muki mu bukulembeze bufaanana bwe butyo what would anyone think nti emyaka 5 gya parliament giyinza okuwishingawe giri emyaka gyonna gye tubadde nga tuweereza nga tuli mu parliament so I believe I'll stay on course ngenda kuwa obuwagizi bwange eri NUP yonna I'm not ne bwe mba mpagira the Honorable Kyagulanyi I'll be on record ekitwawula ku balala nze nsigo embandaba kyali presenting kakibe mu kooti nga muntu agenda nagamba nti owolereza gundi kuba abantu kyebeewuunya bwalaba OFDC ndi ku tiimu ya the retired Colonel Dr. Kizza Besigye right from 2005 bwe balaba buli munnabyabufuzi ne gundi bwe yakyuka JPAM n'atulaga nti akyuse aze sayidi y'abantu abanyigirizibwa ku nkyukakyuka era presidential election petition bwe yatuuka nze omuntu wa lining up the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe twagenda mu presidential election petition number 1 he lined me up so kati ekyo kiraga abantu nti these are vehicles these are a means to changing so be mpagira bonna ne lwakyo ekiri most logical kikino over 20 seats mu parliament eyaggwa we lost them because twalina multiple candidates nalaba Midwest eri Bukoto Midwest nendabawa
nti nga twaluzi nga twandibadde tweyongerayo ebifo ekitono ennyo 20 beya minimum nga bw'ogatta obululu bwa ONUP independent n'ONUP obawa ticket oba n'omulala opposition leaning n'olaba margin yabayitako NRM oba independent gyawanguliddeko bw'oba nga oli mulwanyirizi wa nkyukakyuka bw'ojja mu kalulu nga independent nga mulimu NRM ng'oyagala obululu wali olina ng'okanoonya nga tebanakuwa tiketi busigale ku ggwe n'oli asigaze bubwe ng'aliwo NRM ali yekka gwe owa independent oba osazeewo okuwagira NRM. It does not make political sense to me. Nti kubanga kiba kitegeeza mu kalulu kennyini ojja kubuza okuvuganya munankyukakyuka muno real oba okyali muntu alwanira enkyukakyuka. We lost not less than 20 seats mathematics on table twabitunuulira ffe bamu ku ba strategist mu national unity platform ne mu opposition nga ba strategist twakirabako equation. I will not be part of those history bwejja okujajinga nti twaluzinga Masaka yetaluzingako because muyizi yalemera mu kalulu. So there is no motivation politically, logically tekiriwo, politically tekiriwo, ne mu nnono zange nga principles ezinfuga ng'omuntu tokirabawo. It beats my understanding why anyone would think tinandibadde ngenda mu kalulu akafaanana bwe katyo. Neyanza nga twogera ku politics okutwalira ddala e Masaka ndowooza otusingayo nnyo okubeera ng'omanya ebyobufuzi ebigendayo mu kalulu kano ke tugendamu era okwesigama ku bigambo byobadde okozesa. Tulaba ekyenjawulo essaawa zino ekiri mu byobufuzi by'e Masaka. That is the factor eyekibiina ekipa ekya Democratic Front ekya Mwami Mathias Mpuuga Nsamba. In your own assessment nga tusinziira mu kalulu akaggwa National Unity Platform we yakukumbira naddala mu bitundu ebyeyo ku mulundi guno nga factor ya DF nayo gitaddemu nga ne Mathias Mpuuga Nsamba akalulu akyakasigaddemu ku kifo kye waliwo egwaniza ekya Nnyendo Mukungwe. NUP omukisa ku luno egulina okubeera ng'ekifo ekyo ekitwala oba kalulu konna kagenda na kukanoonya na strategy. I think tulina omulimu obutabeera arrogant. Yes. Nga NUP n'abafunye tiketi bwe tuba tulowooza nti nno tukoze nnyo nzooza tunakola kimala kuba twekakasa nti nno constituency eyo tugiwangula. So obuvunaanyizibwa bwe tulina because twabeeranga mu kalulu era okiraba ng'eringa Man U ne Arsenal nga ekintu ky'e Masaka abantu era lwaki baatwala emyezi 6 nga bampolota okwesimbawo because baali bagiraba nga number 1 constituency to lose. Face constituency to lose that omuntu agamba we can't afford to lose it. Of course. Nga yenna ku DF ne NUP biseera ebyo twayogeranga amannya g'abakulembeze. Twali tutwogera ku Muyizi na Mpuuga, twali twogera ku NUP ne DF. Constituency egenda kusalawo kyamaanyi nnyo ne Masaka generally ku politics addako. Yes. That is why tugenda giwa our all. We are not going to undermine or underestimate anyone. Okay. We are going to give it our all. But tutateekemu maanyi ge tulina kuteekamu. We can lose it. Bwe tunaateekamu amaanyi nga gensuubira ge tugenda okuteekamu tujja giwangula decisively. Amina. Ndowooza kankuzeeyo keno ku bantu ebimu ku bibuuzo bye badde bansindikira nga ngambye nti g'omu ku bantu mu kaseera kano atambula left, right and center mu courts ez'enjawulo tukulaba ng'okola buli kimu ekisoboka mu misango egy'enjawulo era nga wabadde okinnyonnyola si ku NUP yokka wabula ekiba kikwatagana ku kulwanirira eddembe obadde nga musaala okubeera nti nno oyamba okubanga ojjayo abamu ku bantu n'okubeera ng'obawolereza. Mu kaseera kano olunaku olwaleero bwe tujjidde wano ng'ensonga z'aba National Unity Platform abaludde mu makomera omuli Eddie Mutwe, omuli Akireewo Kivumbi, omuli ba Smart
abeegattibwako ne amyuka omwogezi w'ekibiina mwami Waiswa Mufumbiro nga zikyatutabudde. Twali tuli awo ku nsonga ez'okugamba nti nno baali bali mu drills ezitakkirizibwa ne tulengera ate ku Waiswa Mufumbiro ng'ate kuliko omusango ogumugattiddwako omulala ogw'okwagala okuinsitinga abantu kuba nti waliwo n'omuntu maybe aluzinga obulamu bwe butyo. Mugezezzaako okubeera nga muteekamu applications okuba nga babafunira bails naye tulengera nga gulinganga ogufuusa omuzannyo gw'ebyobufuzi than ogw'ebyamateeka. Omuntu ali eyo in a preamble kiki ddala ekigenda mu maaso kuba political prisoners bano naddala aba National Unity Platform ne kaweefube wammwe okubeera nti nno mubalwanirira mu mateeka okuba nga bafuna eddembe lyabwe? Kijjeyo bulungi ya political prisoners. Omuntu alaba mateeyo ng'eya kooti, you lose the point. Okay. Ekisooka byonna bitandikira ku President Museveni ne bikkirira wansi. You have a country ng'obuyinza obusinga buli mu mikono gya General Museveni. Yes. You have a country ng'abamu kye tulwanirira byokulaba nti institutions ziddamu okukola. Bw'omanya nti nno tokyalina kitongole kyonna President wa General Museveni kyakkiriza kukola cooperatinga freely. Yes. Then judiciary terina isolation actually yinza okubeera ku mwanjo kwebyo ku byawambibwa. Ng'olina parliament ekolera ku ndowooza ya President Museveni ne mutabani we, ng'olina toyinza kuba na judiciary eri independent of that ideology. Okuva lwe yajja mu bukulembeze ekintu kyasinza okukola obubi eggwanga lino kwe kutta institutions. Era omulimu yenna omukulembeze agenda okuddako obuzibu agenda okufuna ekuddamu ekisooka n'okubulya bannayuganda nti institutions ze zitambuza eggwanga so si mukulembeze. Kaddema ku kakulu nnyo. Ekintu kyonna addako mu buyinza kyagenda okulwana nakyo kwe kukkiriza bannayuganda kuba kati omwana alabye enfuga ya President Museveni yokka nga tagendangako tali exposed nga bwe tuli exposed kuba ffe abali exposed mu dispensations endala gye tubadde mu nsi yonna tumanyi nti eggwanga litambulira ku institutions si ku bantu nti oyinza n'okugyawo omuntu abantu ne batamanya nti taliiwo. Tugenze mu nsi nga abantu barisigninga n'okurisigninga n'agamba nti nze kirabika programu yange si yekola omulala kakwate mu birawo e Bungereza. Tubadde nga bakulembeze tebeetaaga mundu tutambudde mu nsi nga akulembeze bavuga bugaali. Nze naliko mu faamu y'omukulembeze gwe bagamba the poorest president mu South America Muhika, Jose Muhika, nga bw'otuukayo y'omu ku balunkupe nga n'embwa alina nema President Mulamba Muhika. Kakati ng'obukulembeze ensi eri Muhika oba waali oba taliiwo nga Muhika bamwagala lwakuba yagwa leadership ne guidance. Naye kati bu mindset y'abali y'ensi eri era ensi ekulira ku misinde gya waggulu olw'okuba n'obukulembeze obutambulira ku institutions. Era bw'omujja eno omuleeta Uganda ayinza n'okwewuunya oba ensi Uganda erina kubeera giyita nsi kubanga ffe abalabye biri nga bikola bw'ojja mu Uganda ate weewuunya n'okwewuunya. Kati ffe abalabyeko ku byombi ekyo wakitulwana nnyo buli lunaku okulaba nti twako ne Uganda ekolera si ku ndowooza y'abantu, si ku fitina y'abantu, si ku discrimination y'abantu, si ku pulaani za muntu ne pulaani y'abannayuganda nga bayita mu ddoboozi eryawamu. For example nti ng'olina parliament gy'osindika bamuyizi n'abalala nga basobola okuteesa ensonga nga President Museveni si gy'ayagala naye ng'etwala ggwanga mu maaso neba respected. Nti ng'osobola okugenda mu kooti n'oteekayo petition, for example ng'omusango gwe mbaddemu all my years ogwa against the court martial, general court martial. Nti ng'osobola kuba tugwozezza mu bugubi ne tugusinga ku Supreme Court level naye omusango nga gwowozezza okumala emyaka 2 emia cheat tetumanyi oba oli yagiwandiika avuddewa oba avudde saagala gamba nti oba yali avudde mu kirabo najja n'awandiika ebirowoozo bye ng'agamba nti nno temulina buyinza ekintu ekooti zonna okuva general court martial n'ogenda constitutional court
ne mugenda mu Supreme Court omunawandika kachiti n'ekitaawe naye n'agenda n'agamba nti temulina buyinza nga nakyakiwandiise ku peegi emu kyawandiise Parliament nekisitampinga mu bbanga etali lyawala ekyo nakikulaga Uganda weeri kati bw'olaba kintu kyabakireewo kivumbi bwayiswa in isolation then you lose the point. Bano these are pawns in the game. Ekabe kayinza n'okuba katono oyinza n'okusanga nga wayiswa omu ku beesimbyewo naye mukwano gw'oyo ayina emmundu nga yayagala the honorable wayiswa alime mwesimbako namuwangula. So ekyo kiba na kitono nnyo mu struggles nga bwe ngimanyi. Omukisa gwokka gwe nkifunamu nti ffe abamanyi ebigenda mu maaso tuteekayo omubiri gwaffe gwonna kubanga ddembe lya muntu yenna era tugenda misango eryo ddembe lya buntu. Tetunuulira abantu abamu balowooza tugendayo olw'okuba olabye wayiswa mufumbiro omunene nti olabye ba Eddie Mutebaani nno bwe bala track record yaffe ne bannaffe bonna. For example okuva akalwe katandika tuli mu bantu abasukka mu 100 betwakawolereza ne babata nga kuterwa byabufuzi. Attention wankwadde eri ku bano nze ate siraba nti eddembe lyabwe nti obudde bwange bw'empaayo ekizibu lwaki bakyaliyo lwakuba munnabyabufuzi ali Entebbe oba n'abo abamuweereza bakyayagala babeereyo ate baliyo olw'okuba ne kooti zennyini ziganya okwetengerera nti esobola n'okutaputa etteeka kifuula nnenge n'amukumira mu komera talina kubaayo. For example kyaleero amateeka black and white, you don't need a lawyer okusoma provision ya mandatory bail. Nti omuntu yenna bwe baba bamusiba nga state n'abakuba redde kwozesa musango gwe mu kooti ento mu nnaku 6 kati bano abasibe bye twali tuwolereza abamu eri mutwe n'akireewo at least ekanyanya bamaze ennaku essuka 6 nga state n'abakuba redde. Etteeka ligamba oyo kooti yonna first appearance before the first magistrate alina okuteebwa unconditionally on their own recognizance. Omulamuzi n'akisoma state n'ekisoma n'omuntu ng'awulira then omulamuzi n'agamba naye eno fayiro njagala njiddize yagiwuliriza gwagiddiza yoyo eyalwadde tumanyi oba mulwadde oba yalwadde ne bakyongerayo kumala ebbanga naye ng'ebiwandiiko ebiri si ekizibu tekiri ku mateeka ekizibu kiri ku byabufuzi era kiri bold political prisoners. Politics determines that they are still behind bars. Kyekyo lwaki mu misango gyonna gye mpozezza gye tuwuzizza ffenna egy'ebyobufuzi njagala omenyereyo omusango gumu ogw'aba political prisoners state gwe yali ewangudde era emisango giggweera ku remand ne bagugoba oba ne losing interest. Ne bala abasebe bagamba nti bapleadinge bakkirize baweebe pardon. Actually yokka state yali efunye. So ekigendererwa tebabasiba lwa misango lwa byabufuzi ekibonerezo kyo okisavinga ku remand. Omuntu akulunguddeyo omwaka gumu kitundu ekigendererwa nti ebeera nga holding charge kuba osobola okukuumira emabega w'emitayimbwa. Kati ffe ne tugenda okulaba ntweyambisa amateeka we count our chances tulaba oba nakuta nga tufe twogedde ebituufu ffe ko tugiwa muguwa emirundi emisinga tugiwadde omuguwa neyeetuga mugiwa yemanyi kyegukozesa bakwetuga ffe tugiwa omuguwa gwaffe bulungi yeesalawo kati kooti emirundi mingi yeetuze n'olwaleerera yeetuze bweganya okubata naye obuvunaanyizibwa bwaffe tuba tubukoze. Era mu bukola obwo kyekyo lwaki bali basukka mu 10 abaali Emmengo abaali ewakiso abaali Emityana abadde Masaka bibaze nga bakwata mu ngeri y'emu tusobodde okubafuna. Naye bano waliwo ensonga lwaki era nga yabyabufuzi lwaki ate no tiimu yeetaaga clearance okuba nti ekitongole ekiramuzi kigita. So it is political era n'okutaa kwabwe in most cases abantu afaanana bwe bati kuba political kubanga ne bwempoza n'avaayo ng'era bwensuubira nti bajja kuvaayo baba baagala okuddamu bakwata tebateekako musango lwakuba bagulina era basobola okubateekako omulala okubasigaza. Kyekyo lwaki olaba nga sets zino eziri mu kooti nti wayiswa Honorable Wayiswa Mufumbiro ayina bamutaddeko omusango omulala Nakawa
nga zaala waabwe agamba nti newe muteera mu kooti yeene Kanyanya ate asigale mu yeeri akiriawo Kivumbi mukimanyi bulungi nnyo naye disebuufu ne Kanyanya ne bwenaamuta ye Masaka ekyamulina kati bo babanga bye basalawo ddi lwonaateebwa beeyambisa amateeka okugingiriza so kweyambisa structure eriwo nga bweyambisa parliament noyisa etteeka ebbi kituufu parliament erina obuyinza obuyisa amateeka naye ogiyambisiza otya kituufu kooti erina obuyinza abantu genda okuwoza nokola ensonga z'amateeka naye ogiyambisiza otya kyeŋŋamba nti General Museveni yeyambisiza bubi gavumenti mukweyambisa obubi gavumenti nitubeera nga ffenna we are paying the price gwe omusibe naffe tuli basibe nti ensonga nyingi ezikukwatako ne bwoba munnamawulire ne bwoba neziyita mu paalamenti nga tozikkirizaamu naye olw'okuba nti nno kyekimuyamba okusigala mu buyinza nga badikiteeta abalala ajja kikolwa kikunyigiriza oba nedda tekikoma mu kitongole kiramuzi kiri ne mu nsonga z'eggwanga endala nyingi so let's not see it in isolation oba si bwe nkiraba nkirabira mu kifaananyi kirina kyetwogerako omuntu awulira nga twogera bwannakyemalira kitegeeza omuntu okwesigaliza obuyinza nga yasalawo atambuza atya eggwanga oba alitambuza nga amaka ge n'abafamire ye nga muwadde obuyinza obwo nga constitution bwe yamuwa we need an overhaul shall need a new constitutional order president omupyajja eyo alina okuba ne political will okuba nti asobola okukola ekyo kyetwogera naye bw'aba naye yennyini n'asikirizibwa okusigaza obuyinza ng'ono bw'alina then tujja kuba sengavuddemu ngazzeemu ekyo kyenwanire obutabaawo era kyensabirira nti n'abakulembeze bendi mu kuwagira kaakati baleme kemeteerwa mmemu bakutendewalirwa kukola nsobi zezimu kubanga Uganda yeetaaga okujjanjaba weeri ndwadde mu ngeri gyetambulamu era omuntu ayinza n'okwewunyanga bwe nkugambye avudde mu nsi etambula ekola yeewunya n'obwewuunya lwaki we are not a failed state kusinziira ku ngeri gye tufugibwamu era failed state yerese corruption edibaze buli nsonga eriwo mu ggwanga kuba ne mu kooti ezolaba muli mu kwogera ku basibe bano naye naawe bw'ogendayo for example on a matter of contract oba ensonga zo nga ggwe munnamawulire lwojja okulaba nti ekikoma obusibe tebuli ku bano bokka bannabyabufuzi lwojja okulaba nti n'abalamuzi b'ennaku zino kizibu nnyo omuntu okufuna amazima nga tafaananye ng'omulamuzi bw'ayagala afaanane so naffe abali mu bulamuzi kuwulidde ndi mu bulamuzi naye neewuunya nnyo bannayuganda tugenda bakyusa mindset ti n'ensonga za valuation court munnayuganda afunye mindset erowooza nti yetayinza kufuna mazima mu mazima kati ebyo byonna nze bye neeraliikiridde mu Uganda empya tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kati obuvunaanyizibwa tusobola butuukiriza nga tuli reckless nga tweyagaliza ffekka nga tulowooza tulina kubeera mu paalamenti yokka okutuukiriza ensonga ezo omuntu we yalyebuuliza nti ku kifaananyi ky'osiize kirina ng'ekiraga nti akusinga ayinza okukubya gw'okutte okubanga institutions zonna zetwogeddeko ziri as rotten nga nezisinga ku zo sinakindi zonna ziri mu mikono gya mwami Museveni situations eyongera kuwaseninga naddala nga tuli mu politics ono w'okuvuganya nti before we know nga abali mu kubanga bamuvuganya baggweredde mu makomera embeera weesigalanga weeri mwe abali mu kubeera nga muli ku sayidi eri ey'amateeka ewolereza kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa singa situation tekyukamu mu kaseera kano omuntu we yalyebuuliza kino we kigaana kiki ekiddirako ddala kuzinga mikono nti oba naye omusajja atusinze oba wakyaliwo pulaani ey'okubiri pulaani gye ndiko nze ebyenkola bye biraga is kukuuma suubi we live by hope even naturally it's a natural thing nti omuntu obeerawo lwa ssuubi imagine a situation abantu nga ffe pro bono services nga tetwaliwo nze bannange bangi nnyo boolaba
kubeera nti abantu be bakwata basigala makomera kitegeeza nti wandiweddemu essuubi. So buli omu alina role to play mu kino okulaba nti nno tukyusa embeera. So to keep that hope alive tuleme kudda mu busambattuko. Siri omu neeraliikira nnyo embeera era waaki ndowooza nti General Museveni mulyaza amaanyi nti ekyamuleeta mu bukulembeze olw'okuba nti abafuzi abaaliwo babba akalulu nga bwe yayogera, economy yali down, corruption yali high, kati okuba nti ensonga ze zimu ate kati zisuse ne we zaali kyangu nnyo ng'olina youthful population ng'eno abantu okusikirizibwa ensi ogizza mu busambattuko. Kati abanga kifiiriza nti alinga ayagala otuleka mu mbeera gye yagiramu because omuntu ng'oyo akimanyi nti abantu bwe beekyawa basobola okutabangula eggwanga kuba yakirimu. Weebuuza lwaki akola ebintu bino ebinyiiza abantu naddala abavubuka numbers abalina amaanyi tebalina mirimu. So tuli mu ensi eri very uncertain nti anything can happen tomorrow, that I would not be surprised ku busungu obuli mu bantu obuleetebwa ebyo nnyini ebyaleeta obusungu bwe ne banno okgenda mu nsiko. So it is very ripe. Ate ensiko ebeera mu ngeri nnyingi nnyo. Kati abaana technology gwe bamanyi, you don't need even to go to the bushes of Luwero nti omuntu asobola okumanufacturing an explosive ewaka. Nze mbadde subject of a terror attack somewhere out of the country. Niyo omuvubuka eyatta abantu gye twali ennowe yamala just myaka ng'ategeka gundi nga yeyambisa fertilizers. So essaawa eno abavubuka obukugu bwe balina tuyinza okwesanga mu butabanguko bwe beetuuka ekiseera nga tebakyalina ne hope. Hope eggwawo etya ng'omuntu amanyi kyalina gy'addukira. Tukyasobola kuddukira mu kooti, tukyasobola kuddukirawa. Abantu bajja kwetisanga mu mbeera eyo. That is where we come in, some of us, to sacrifice and see at least we keep some hope alive. Tukyasobola okuŋŋaanya abantu ne bajjako obuyinza nga tuyise mu kalulu ne tufuna dispensation empya. All we want, we are not devoid of numbers. Tukimanyi nti dissent omunne bw'abasibwa NUP, I'll say it on record, dissent level mu Uganda teri less than 75%. Bwemba twesedde abantu abamanyi nti ebintu ebitambula bulungi bisaana kukyuka. If you translate that into a vote, we are very sure government will change. N'ekirala tulina abavubuka abatamanyi biri byaliwo. Tulina abavubuka abasazeewo okuwagira muvubuka munnaabwe. Mwanyi population y'abavubuka eri ku 75% youth. At least abali young abapya bakalonda 22% between about last election abataliwo, at least between 18 and 30 somewhere. That population alone bw'otegyeeyambisa bulungi, bw'otagiwa hope, bw'otagiguidinga bulungi, it can become a problem for this country. So obuvunaanyizibwa bwaffe okuddamu ekibuuzo kyo kulaba nti guidinga this country better nga bwe tunyigiriza nga bwe tusaba naddala ba stakeholders abasigaddewo abatono be tulina twongera okukubiriza civil society eyeesubiddeyo gwe nagamba, twongera okukubiriza abakulembeze b'eddiini ne ba statesmen aba seniors abakyaliwo balekeredde eggwanga lino bongera okupushinga harder. Probably ndowooza n'abali mu buyinza bakimanye they can be safe in a new Uganda. So byebimu ku bye tukolako ebikyasigaddewo okukola. But you cannot hold this for so long. Yetaaga abakulembeze abali mu buyinza kakati balumirirwe Uganda kuba tebagirumirirwa ereme kwatika. Kubanga bwe tugenda mu maaso bwe tuti, if people lose hope in a vote, lose hope in parliament, the judiciary, ensi egenda kutabanguka. No one would like that. Ekibuzo ekisembayo nga tumaliriza ngenda kyesigamya ku video ze twafunye olunaku lwajja ekiro ebyabaddewo nga security forces zirumbye president w'ekibiina kyammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu
okumulumba mu hotel gye yabadde n'abantu be ku nsonga zetwategeddeko olunaku olwaleero allegedly nti waliwo omu ku bodyguards ba Robert Kyagulanyi Center mu Tower bwe yabadde bagamba nti oba alina jjaama yaabwe gye yabadde alina tugenza okulaba nga n'emmotoka ye bagitowinze bagitwala twalingidde ne ka video olunaku era olwajjo nga waliwo omusirikale yasiwuse empiso wa poliisi oba ye mukiibi eya headbatinze Dan Magic producer oyo era munankyukakyuka ebintu bitandise okuba nga tulaba akaseera kano bisiiga kifaananyi ki awo gye tugenda era ku sayidi nga ggwe ow'amateeka omuntu yali ebuuliza tewaliwo kiyinza kukolebwa ku bitongole nga bino oba kubibwawaabira kubeera nti bibeera held accountable oba tutunuuliza ne tugamba it is just another day obiwaabirewa it's an ideology. President Museveni yagaana okusukka okubeera omuyeekera ideology ey'obuyeekera omanyi omuyeekera oba omuntu omukwata mundu buli atali saidi yabeera saidi yeri omuyeekera bwe babeera mu battlefield endowooza yaabwe nti oli bwe simutta yasooka okukola ki yajja okunzita okutta kwe kusooka so ekizibu kye tulina kaakati nti kati bannayuganda batawagira General Museveni kati baafuuka nga balabe be abalaba nga bayeekera bw'omwetegereza olaba munnabyabufuzi alowooza nti yalina programu yokka gwatampagira oyinza otya obutambagira yonakumpagira gufuuka musango lw'olutalo omuntu yenna akimanya eggwanga lino liri mu lutalo tuli mu lutalo naye tetuli mu nsi tetuli mu nnimiro z'abantu naye tetuvanga mu lutalo kati olutalo lwetulimu ekirwawula nti omu yalina monopole ku violence yalina monopole ku mateeka yalina monopole ku any state institutions ate ziri fused naye nti bw'ogenda mu electoral commission esibiramu ye kuba electoral commission yandibadde playing a role mu kintu ekyo naye yeesirikidde bw'ogenda mu police esibiramu ye gye wandibadde oloopa ensonga ezo n'obukyamu obuli mu ekyo ekyakoleddwa poliisi eri mu mikono gye ng'omuntu amagye gage kati ekyo kyenkugamba kyekizibu parliament this incident gye tugitunulira yokka basobola ogikozesa kyonna twali Arua nze omu ku baali Arua era nze nali omu ku balooya ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango gwa Arua gwokyaguwulira nti twavaayo ne bagamba nti waliwo ebisi baali bamututemu ki General Court Martial ate abantu tebamanya ogwo naye okukusinga tweyambisa mikwano gyaffe by resolution on the European Parliament ogamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu adde mu civilian courts twayambibwako other partners naye nga bo bennyini baali balemeddeko nti baagala kutwala maaso okulaba nti yeesimbawo. So what is at play is olaba omuntu eyeyambisa force mu ngeri gy'akyagalamu okusobola okutiisatiisa. First of all tubadde tutambula bulungi fe abamu ku ba strategist abaagamba nti twagala tugende mu kalulu ng'abantu bawulira message twakisooka mu country tours nga nti twagala confrontinga muntu yenna twagala katugwa mu katego ka tulwanaganya na bitongole ebikumaddembe newankubadde byebikola ki byebijja nga bitusoosonkereza. Lwaki twagala munnayuganda kiri kyenkugambye era yendowooza yange tumuwe message etegeera nti wali ensi esobola okutambula mu ngeri endala. Kati ekyo kyenkugambye omuvubuka akulidde ku mulembe gwa President Museveni ayinza n'obutamanya nti wali ensi efaanana bwetyo ensi ensuubize Uganda empya tosobola gimubuulira n'agiwagira n'ateekayo kyonna kyalina okulaba nti akyusa embeera nga tokimubuulidde. Kyekyo lwaki twasalawo ne banatusosonkereza era obadde olaba bulungi asooka obbagamba temu aŋŋanga bakuumaddembe aba candidate yennyini era ayambye nnyo naye oyo yennyini alina ekisumuluzo ekyokubiri singa asalawo alina ekisumuluzo ekyokubiri era tubeera tweraliiki ng'Abamerika bwe beeraliikirira nti osobola okuwa Trump ekisumuluzo kya nuclear. Nze omu ku abo
buli kaseera abafuuyira akagalo kange nti era nga mbuulirira bannange tutambuza nabo ekintu twongere okusabira President Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme ekisumuzo kyasumulira sayidi eno kireme kusumulula sayidi eno kubanga twalabako ku byaliwo mu Novemba mu kalulu akaggwa November 2020 nkukakasa twalabako ebyali ku Kabaka riots 2009 wanaziremu nnyo so deep. Omuntu yekka munnabyabufuzi gwe twafunye nga ayina capacity erwalinga ne General Museveni yayina anywhere near what he has. Post colonial period Robert Kyagulanyi Ssentamu ekisumuzo kyalina bw'asalawo kisumulula ng'akizza sayidi ndala tuyinza okulaba eggwanga lyetalabangako naye mwebaza okubanga akyalemezaamu akyalowooza ku ggwanga ntalowooza nti kufuna buyinza mu mbeera yonna kuba nakyo kisoboka ng'akyali era nalabye acting with restraint komanda mutuufu engeri gyakomandizeemu troops ze zibadde with a lot of restraint kuba omulala yandibadde yeekyawa mukubiriza aleme kwekyawa kano katego kuba bano bagamba ensi wakiri bagende nayo ensi tukyajagala yatugende maaso nga bwe tutambula our campaign so far eri on track abo abatusonkereza abo kibaliko tukitebuke tuleme kugwa mu katego kaabwe kusunguwala nakola okutujja ku mulamwa mulamwa gwe tuliko nkubuulidde gwakunnyonnyola bannayuganda bategere programu yaffe naddala bategere that you can have a new Uganda kyekyo lwaki tweyambisa ekigambo ekyo a new Uganda eggwanga eritambula n'obukulembeze nga servant nga omukulembeze yasavinga abantu institutions nga zikolera abantu kisoboka kubanga eggwanga lyaffe lirina buli kimu ekisobola okutambuza ng'ensi endala ng'abantu beeyagalira mu nsi yaabwe mu byenfuna mu byebufuzi mu ddembe ly'obuntu n'ebirala ebiringa ebyo kisoboka. Amin. Kino kyange ng'omuntu mbadde ntera okukulaba ne Council of Freedom Aruna nga wayogedde ku nsonga ezo eza pro bono. Bantu bangi nnyo abatalina busobozi kubeera nga bahayalinga ba lawyers. Mu kaseera kano bannankyukakyuka nga wobamanyi abaana abaagala eggwanga lyabwe libeere nga likyukakyuka ne beesanga on the other side of the law oba on the other side of the politics nga wetunagambye nti the political prisoners. Council Muyizi, Council Haruna Freedom ne bannammwe bemukwasaganya ensonga z'okubeera nti nno mujja abaana mu makomero b'okubawolereza bamusobodde ani abasponsoringa? Kyandibadde kirungi nnyo singa tufuna sponsorship kubanga it is overwhelming. Anti nkiraba kyeneebuuza abantu mafuta kino kiki bondaba Council Haruna kati ffe ng'abamu abaluddewo of course you support n'ogamba nti bannaye waliwo abantu asobola okwewaayo ne bakola bye tubadde tukola because kigenda kutuuka ekiseera nga tukyasobola bikola kuba bye tukola mumanyi bapulida abamu abaali babikola nga babikoowa abamu oba nga bakooye mu myaka so ffe obuvunaanyizibwa abamu bwe tulina bwe twewa kwe kwongera okulaba nti nno batoni eyo bye tubadde tukola twongera okufuna abangi. Omugigi guno gutulaze nti abantu bangi batweyunidde era ttiimu gye tulina si entono ennyo naye ate temala because si bangi mu mateeka amateeka gano ge batusomesa edda mulaba lwaki bannamateeka babeera ne ekisawo wansi ku gawuni yaabwe ekyemabega kino it was a noble profession tegatandikibwanga munnamateeka kubeera nga kiringa ekyo ebyobusuubuzi it was supposed to be a service era abantu bamalanga kusiima mulimu gw'okoze ne gulitamininga simooni eziri muki mu gundi ye omusawo ye wano eri emabega ku gawuni. That is the idea nti waliwo gye tuyita pro bono kino nja kikubuulira nze bwe mba ngenze nga bwe ngenze leero ekanyanya kyempaddeyo bwe budde bwange of course bagamba time is money naye ekyo kyempaddeyo ne bwe sikiwaayo kuba nze nina obumanyirivu n'obukugu bwe ngenda wali to offer such a service I don't lose anything but time
kyempaddeyo kuba ne bwemba sikiikiridde muntu sirina kikyuka ku nze. So it is a noble profession where you offer such a service. Ate tusomese waliwo pro bono. Kati feye pro bono yaffe gye tuwaayo era bakanso Haruna mbeebaza okuba nti batweyunzeeko in this noble cause. Twetaaga obuyambi, for example aba bangi nnyo ba lawyers abali willing naye nga tali nga nze alina omulimu nga gwe nnina really alina law firm ng'eyange ennene Alaka and Company Advocates, one of the largest law firms, nga ye takirina ekyo kisobolamu amafuta agenda kola. So ekibulamu kaakati kyendaba is that legal aid. Legal aid eyo okuyamba abantu baffe okola ki, si not for us, because for us tusobola okugyofaringa. So ffe amaanyi gaabwe ge bateekamu bannayuganda bongeremu n'okufacilitating at least that means for them to offer that service. Kwagwe oli eyo kulumwa obulumwa gyongera noŋŋa muyizi weebale nnyo olw'okuba obeererawo abantu baffe. Gwe naawe oba tosobodde kubeerawo, nze mpaddeyo obudde bwange n'obumanyirivu bwange, naawe ali eyo funa means bw'olengera bakanso ng'abo ng'osobodde, let it be legal aid. Olabe naawe olina kyowa. Edda bwe bitu bwe byabanga n'ennaku zino bitono, naye era seewuunya kubanga abantu batono nnyo abakyalina capacity n'abalina capacity. Agamba bannannengera nga ndi kumpi ne opposition ka business kange kajja kufa. So ly'eggwanga lye tutambuliramu lye tugezaako okukyusa, naye twencouraginga ba lawyers abali eyo bonna. The country needs you today more than ever before, because human rights abuses ziyitiridde. Okwata omwana wa munno ng'agenda ku lukuŋŋaana lwa byobufuzi ng'ate gwe waggulawo campaign. It does not make sense. Nti abantu betusinga okujja mu makomera kaakati beebo be baakwata ng'agenda ku lukuŋŋaana Nateete Emityana, omulala yajja ku kkubo n'atandika okukola ki, okuwaga, ne batandika omukwata n'otuuka mu kooti nga tebamanyi na musango bamuteekako, babayita bakireereesi, babayita nti abasuubira okuba nti baziba emisango bakusuubira, n'ogamba nti emisango egyaliwo mu biseera gy'abafuzi b'amatwale ate gikomyewo dde egya drilling gye wadde oŋŋamba. Kuba drilling eyo tutagirwanyisa ejja kukwata buli omu in one way or another. So abo nyongera encouragement ba lawyers okwongera kuba abangi. There is a lot of space. Ate n'ekirala, it pays off. For example, it pays off. Bw'ogenda buli wokola ekirungi, it pays off. Nze, it's my personal experience. Tumine betukoze at the end of the day. Kiki lwaki twesanga tuli mu offices etulimu, because abantu bo baba balaba. I encourage other lawyers batwegatteko in a noble cause. Kati nga gwe bwokola ogugo guno. This, you do not know how important it is, because kati you're giving me a medium nga gwe eyamba oli okumanya kyatanditegedde. Ate nkubuulidde omulimu gwe tuliko kaakati newankubadde bali mu tukuba batuheadbattinga, ffe twagala dispensation y'okubanga omuntu tumubangula, tumubuulira n'ategeera. Bwe tuba tulina medium nga zino naddala innovations nga zino, ntuuse wano ndabye ekiri wano, it's amazing. Nasembayo kiraba bwe nali nsomera e Netherlands, twalinayo ne bayita radio kyeyo eri London ne Amsterdam. Nasooka okulaba online gundi setup eri bweti ng'esinga ne media houses endala zembaddemu. Munnange Haruna we mbadde nze naye mbadde manyi ngenda eyo munaye ngenda kutuuka wali waliwo kamera, waliwo essimu eri awo, zino zendaba ennaku zino. Naye bwe nsanze wano, such an investment. Kabuli waki institutions obutakola kiba kibi. Naawe kati wano byenjogera byokka, because tuli mu ggwanga nga tomanyi oba oli free even after speaking. Bakugamba olina freedom to speak. Oyinza okuba mu ggwanga nga lino nga naawe kennyini mu kyo ky'okukwongeramu, kuba eno gavumenti yandibadde encouraginga such enterprises. Ensi endala ziteekamu ne ssente, naye ojja kulaba nti kati tutuuka ekiseera ebigambo ebimu bye twogera, era nkubuulira lumu mba naggadded nga ina experience. Ebintu ebimusaaga nabyogera wano, ngamba musajja ataddewo such a magnificent investment. Nyinza okutaba larger picture, naye lwaki tubeera mu mbeera efaanana bwetyo?
So really this is very encouraging. Omuntu yenna ali eyo n'alaba ekiri wano, really it was worth the support. Wano mu nsi endala wavirayo omuntu omu n'agamba nti anze ekiwenje okuteeramu buli cause kati gwoyogedde ku kya Aruna Sibuka, but even this ensi endala bwekito bwe kitambula omuntu agamba nti ku mulimu ne purpose gy'olina mu society okubangula, because there is nothing ekisinga kubangula abantu. Obala kuba ffe twatusomera mu political schools tumanyi capacity building, you do not know this information kikyekola. So buli omu avaayo kati nganzi wemba ne ssente zange pro bono y'omulala agamba nti ngenda kusupportinga more of this cause. So saga tukirabire ku bannamateeka bokka. All these bannayuganda enwana yaabwe kanjibabuulire mujja kulwana gwe atasobodde kujja ku front, atasobodde kukola initiative eri private ng'eno mu space eri clogged ng'eno kwongera kuwagira bintu nga bino naffe tusobole okufuna eddoboozi. What else? And ate eddoboozi bwe mba nalyo nga sirina media mwendiisa liba linga saaki. So nze nga nze am quite impressed and I'll come back anytime. Banange neyanziza nnyo neyanzige sijja kubeera nga ngattako ku bigambo bya kanso Muyizi. Ebigambo bibadde biri mind blowing ate nga byakuyiga byakwefumiitiriza naddala mu kaseera kano ke tulimu akazibu ennyo akokugezaako okubeera nti nno tukyusa eggwanga lyaffe Uganda okusinziira buli omu ku ngeri gy'olabamu ebintu ng'ebyo. So kanso munaye nkweyanziza nnyo nkweyanzeege tujja kuba tukweyongeza okubeera nti nno otulambululira ddala ku nsonga ezo ez'amateeka kusako ne ku nsonga of course era ez'ebyobukulembeze wonna otunaaba tukomyewo ssebo kanso ojja kubeera otukkiriza. Basebo ne bannyabo kulwa Katonda n'ensi yange sigenda kubeera nga nsukkawo wano okujjako okubaagaliza olunaku olulungi n'okubakubiriza okubeera nga mweyongera okuba nga mulaba shows zaffe ku Kasuku Live we musobodde okubeera nga mutuwa feedback. Ensonga eyo lwaki tonzikiriza? Because waliwo ekintu kye baleese ekya BVVK machines kireetinga n'ekyo headbutting gye walabye n'okutiisatiisa kigendera kukendeeza abantu. Kusaba program bw'ona afuna omukugu mu yo because ebigenda mu maaso esaagadde kugenda mu layini eyo kuba mpanvu bigezaako balabye abantu bangi bagenda kujjumbira kati bagenda kukola ebintu bingi nnyo ebigenda okukendeeza abantu okuparticipatinga. Ekimu ku ebyo nsaba picking interest nkugamba nti BVVK machines zezigenda okweyambisibwa zokka kuba kakati mu kifo ky'okwencouraginga numbers ebyo byonna bigenda ku discouraginga numbers. Nsaba picking interest n'abalabi bo bonna kintu ekyo kiri sensitive. Tujja kuteekamu. So sigenda kubeera nga nsukkawo wano balinaye kambagaliza olunaku olulungi bane mbeere bulungi era mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Waliwo abangaalukwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man.